tuwaye webale nnyo okutwegattako n'olunaku olwaleero. Nze Frank Walisimbi. Tuula okakane olabe program gye tulowooza nti ejja kukyusa ebiseera bya Uganda eby'omu maaso. Tuzze twogera ku bintu bingi ebbanga eryo eriyise omuli ebyenjigiriza si nnyo naye nga nabyo twali tubyogeddeko, abawandiisi b'ebitabo, ebyobuwangwa, ebyobulamu n'ebirala bwe bityo. Olwaleero tugenda kudda era ku byenjigiriza. Abantu bangi abeewaayo kolerera ebyenjigiriza mu ggwanga lino omuli ne bannaffe mu gavumenti aba Ministry of Education bakola kye basobola naye emirundi ekisinga tebayinza kutuukiriza ne babeera 100 ku 100. Katwalwa abantu aba bulijjo, abantu sekinnoomu abeewaayo ne bakolerera Uganda eno okulaba ng'ebyenjigiriza biriko we bituuka. Mu bano tulina omusajja ayitibwa Twesigye Jackson Kaguli. Ng'ogedde bulungi? Ogogedde bulungi sir. CNN Hero 2012. Muwandiisi wa bitabeera. Tujja kuba tugenda mu mboozi ey'okuwandiika nayo agitubuulire bulungi. Ye mutandisi wa Nyaka kati ogita Nyaka Primary School. Yes sir. Yasooka okubeera Nyaka AIDS Orphans School. Ekyo kituufu sir. Nsanyusa okulaba. Nze nsinze Frank. Ebale nnyo kunyaniriza abatuwuliriza mbalamusiza nnyo. Kiseera kiwedde nga kiwanvu nga sijja Uganda naye kati nsanyuse balenda kubuuza Uganda ojja buli ddi nabadde nsoma ekitabo kyo onyumya America Chicago simanyi wa siba kunyonyi ebiseera ebijjano nabyo bifuna sebo siba kunyonyi nga noonyeza abaana baffe ak'okulya n'ako kubateeka mu ssomero era Uganda nzijjayo emirundi ena buli mwaka nga ndambulamu ku masomero nga ngenda nga ndaba buseete bwe twateeseyo bwakoze mulimu gwe twayogera ntugenda kukola accountability munange tosobola kukwata seete za muno n'oziteeka eri n'osigala ekikago. Sitera nnyo kwagala kuleeta abantu kwogera ku masomero gaabwe abamu bakikola baba baagala bakikole bafune omukisa ogulanga nti ye nina essomero egindi abo ne tugamba gwe tojja kujja naye kaakati gwe nafubye nnyo okulaba ng'ojja tuwayeemu ku bigambo byenjigiriza bino kubanga ekikyo kirina we kiva ku bulwadde obwa siriimu wofunira okwagala naawe okuyamba abantu abalala. Tukubire ekifaananyi nga tonnaba kutandika Nyaka Primary School kyekyaliwo ekyakuwaliriza okuyamba abantu? Sebo nze mwami Frank nazaalibwa eri mu kyalo eri e Kanungu wala nnyo olina kuvugawo ssaawa 7 oba 8 oba 10 okuva e Kampala ate kati n'olutindo lwamenyeka tolina woyita okutuuka emala kuyita eri otuuke wali ensi gyekoma naye bwe nazaalibwa eri nga maama ne taata nga tebalina sseete za kututeeka mu ssomero tulina kusasula kugenda mu ssomero tetulina mbuzi tetulina nte nga maama alina kugenda akolera awalala abalinanga ente nga be batunda abalina ente be bagaaga ku kyalo abalina embuzi be bagaaga ku kyalo naye ne bafuba ne balaba nti ffenna baana 5 be baazaala tufunye omukisa okugenda mu ssomero naye nga we naabuulirizanga awo ng'ali mu primary 7 awo lwaki mwagala tugende mu ssomero kataata kugamba okumenyako obwavu obw'omu kika kyaffe tulina kusomesa abaana tugende mu ssomero ate ekirala bwe mukomawo nga mumaze kufuna zi degree zammwe yazitanga diguli zammwe mwe muzifuna nga mukomawo nga mutuyambako kati ng'agikola ng'obolaba nga bw'otereka seete ng'azitereka mu baana be 5 kati ne mpita mu ssomero mpise Makerere nsomye bulungi nfunye scholarship ngenze University New York Columbia University. Oyo 84 awo. Awo nga 9 maze university 94 nenyingira Columbia University. Kati we nali Columbia University brother waffe yali asooka ng'abeere Jinja mu 96 gwe bayita Frank gwe nadde nsomako wano Slim najja ne mukasuka wansi n'aleka kwa baana 3 ejinja gye yali akolera mu UEB mu by'amasanyalazi ne babajja mu nyumba abaana kati tebalina wakubeera mukyala we n'ankubira essimu e New York n'agamba olina kukomawo okole ki olabirira abaana naye nga tanafa nagamba Frank abaana bo nja kubalabirira ate nja kubatwalanga mu kyalo e Kanungu balabe ku bajjajja baabwe kati bwe naatwalanga bano abaana 3 nowa sister wange yabeeranga ku Martin Road Old Kampala naye na sister wange naafa omwaka ogwaddako
natwalanga bana baana bana yafa Sirimu mwami we nafa nafa mwami we nafa n'omwana waabwe nafa kyankwasiza nnyo ennaku ekyo era Gaddafi singa yaliko kati yandibadde ng'erinnya limutawaana nnyo lya Gaddafi naye omwana mulungi no naye naafa naye bwe twatuukanga mu kyalo omanye ekizibu bwe kiba tekinakutuukako ng'omuntu okirabira wali ng'ekizibu ky'omulala naye kati Siriimu atuuse waka ba anko baali bafudde olwo nga Siriimu afuuse Siriimu w'otunula ng'omulwadde nga engoma ekuba ku makya Siriimu agenda kubata naye nga abantu bafa kati bwe twatuuka mu kyalo ne nsanga nti abaana bano be naalina abange aba brother bange ne ba sister bange balina omukisa munene nnyo okuba nti balina ne anko abalabirira kubanga bwe twatuuka mu kyalo sireerabira ng'olaba bajjaja abalala abatalina mwana yasigalako nga batambula n'abaana ne babaleeta nti Jackson gwe twasabira n'ogenda mwana wuuno omuzzukulu mwana otuuse kati omwana wuuno talina kalaamu yakugenda kusoma kalaamu y'ekiti bwet mbeera New York manyi dola kalaamu sensobola kugulamu penso dola evaamu penso nga 20 ate ffe we twakuliraawo nga taata waffe agula kalaamu bwet emu y'abaana 5 ne mugigabana mutya ng'ajayo mashete ng'ajayo jambiya ng'agiteekaawo ku kiti Jackson bam ng'akako kagwa walinga okakwata Christine bam akagwa walinga okwata ng'okawandiisa bbanga kyolwako lunaku lumu ne kabula ng'agamba tayagala agule ennene ebule agenda agula endala at least bwe kabula kali ng'akuba asooka n'akubamu n'akuwaka naye nga bw'oba olina kalaamu eyo kitundu a fifth kitundu kya kalaamu kimu kyakutaano ky'ekalaamu nga ticca tasobola kukugoboddeyo waka naye bw'otuuka nga tolina kalaamu ng'oddayo kwegakana akatini akayince emu kamala kakuyingiza mu kilaasi yembeera eyo mwosomera embeera gye naasomeramu abaana bangi ku kyalo be naasoma nabo nga yava mu fast nga yakola maasi ng'atuuka ng'agamba ticca leero bannange kalaamu yambuze kaneeyazike ku ya Jackson tineda ddayo nga education dream ye ng'egweraawo penso talina kimu kyakutaano si penso yonna franka kimu kyakutaano kya penso omwana n'agweraawo kati nzaani okusomera ku kimu kyakutaano kya kalaamu neerabira abaana abalala 10 abasigaddeyo nga kye beetaaga kimu kyakutaano kya kalaamu awo we nafunira omusingi naye ngamba Katonda nyamba nange nfune kalaamu eziwerako bano abaana mbawe we twayingiriza kwesomero sa womalira wobeerera mu ssomero Frank yali yamala okusoma Frank yali ansinga nze nsembayo omuto ye yali asooka nga nsinga myaka 13 kati we nagenda okuzaalibwa nga musajja mukulu agenda mu secondary school we nagenda kutandika essomero nga nziruka mayiro 7 kitundu ngoberera abasista bange tugende tufune education kakalama ako ng'okasalako n'oteekako akaguwa okambala mu bulago nga necklace n'okwata byoka n'oduka emisinde lunch n'okoma ng'odduka waka Franka yali brother wange yeka yali brother yali nga uncle wange yali musajja gwe nali ntunulira n'engamba bwe naakula njagala kubeera ng'ono musajja yalina omwoyo ogwagala abantu okusinziira ku bw'omunnyonnyola mu kitabo kyo the price of stones era price of stones munange bwe nawandiika ekitabo ekyo chapter yasingayo kunduma oku nendumanyo nga njiwandiika nenkaaba nnyo story ya Frank ekwasa ennaku n'ey'omwana gwe bayita Scovia omu ku ba student be walina era Scovia naye bwe tunaamutuukako munange balina kutuwayo akawero tusangule ku maziga so ekirowoozo kino ekyokugamba nti bannange omwaka ogujja essomero liteekwa okuyimirira wano Nyakajezi kyekyalo kwova Nyakajezi olinga omutunga eyazaalibwa Nyakajezi okyogera bulungi story eyo bambi ekwatako nnyo abantu bangi si bangi nnyo abafaayo okulaba nga bakolera ebitundu gye bava omuntu wavaayo n'akolera ekitundu kye n'awandiika n'ekitabo n'atakitunda mu Uganda wokka naye n'ebweru ndowooza kintu kyanjawulo kintu kyanjawulo manya ekyalo ekyo munange nga bwe twali wali nga tusoma nze nakulira mu kanisa nga babalayiza ne bagamba nja kugamba abantu bonna nti Mukama
ye munonuzi wange tinaye nja kusookera kubawaka kati abakadde bano baleetanga abaana benkubuulidde be bakadde abankuza wenanga nga ndi mwana mutawo nga toyina mmere gye walaganga n'ojjayo ate wakula n'abaana baabwe nakula n'abaana baabwe ne bafa kati obeerawo ng'obeera muntu wa community yena ate bwe batukuze eno ewaffe mu Uganda oba ozaalibwa Gulu oba ozaalibwa Kalamoja oli mwana wa kitundu kati bw'oba ovuddemu gwe Katonda gwayambye n'ovaamu gwakuba ekkubo abalala we banaayitira era sebo so ekirowoozo kino mukola okusalawo mu kukola mutya ne mugamba omwaka ogujja essomero liteekwa okuyimirirawo era awo nali twagenda ne mukyala wange nga mubuulira bino nange naavudde Uganda n'empaayo kalaamu 100 abaana basoma naye manyi abantu baffe ng'ojja ne kalaamu n'owaayo 5 bali abataana bazifunye tebakomaawo ntugende tusome bagenda ne bagamba bane nti waliwo omwami yatuwadde munnange bakugubye mu ssomero nti ye omwami Jackson bw'ajja Christmas ajja kuwa kalaamu naawe kati bwe najjanga oguddako wasanga balinze era bw'osoma ekitabo olaba nga lines zigenda ne ziyitawa ku nyumba ne ziyita wali ne zituuka eri waba neighbor Jackson yakomyewo ate nga saagala mbasalire kalaamu nga bwe bakoleranga omanyi kye bankolanga Frank bagambanga nti ekalaamu eriko rubber kali akasangula ya muntu omukulu kati Frank brother waffe yasookanga kugikwata agenda mu secondary Mbabazi n'addako Christine n'addako nze omuto saafunangako kalaamu sangula era kirava nayiga okuwandiika nga ni mwana muto nnyo nga weegendereza tolina kisangula rubber bagitutta abakulu ate gw'osingayo obuto kati kalaamu nga nze saagala basalira abaana nga njagala atwale kalaamu na rubber kweri banga kyandumanga nnyo okutwala kalaamu nga tekuli rubber kati ngangula nyingi naye netumala ne tugamba bannange okuwanga kalaamu bwetu tukateekako akasomero tufuneyo bamaster 2 era bamaster n'agenda nenfunayo master wange yansomesa nga ni mwana muto omu wamujja na mu retirement naye n'ava mu retirement yasooka okulira essomero ng'akaaba amaziga n'agamba sino sikirabangako baminisita bajja wano tebatukolerako kino kivuddewa n'abantu abalala ne balowooza mpozi njagala kubeera MP w'ekyalo kyenva era abantu bwe balowooza bw'otandika okukolera ekitundu kyo naye nga ne MP ali mu parliament oluusi bw'awulira olugambo nti gundi yakoze essomero wali oba amazzi yakoledde abantu amazzi ng'agendanga empala nange etandika kati ne bibeera competition instead of kulaba kiki abantu kye beetaaga kati ffe twasooka ne tubuuza abazadde abakulu abo baba baali abatusomesa ne tugamba bannange tukole ki bagamba akasomero bw'otuteekawo akasomero nga kabwereere kubanga abaana n'abalina bazadde baabwe tebasobola uniform tebasobola kyakulya kati ne tulikola nga liri lyabwereere abaana tebasasula uniform kweri kalaamu kweri entirely free entirely free obiwulira nti free nti UPE free otuukayo nti leeta kalaamu yo nti leeta uniform yo nti ez'okuzimba eza PTA waffe tebiriyo bwe tukomawo ogenda kutubuulira abaana kika ki be wasooka okuyingiza bonna balina HIV oba abamu tebaalina tujja kwongerezaako awo tuwayo kyagenda mu maaso nkomawo tovaawo